bulungi omulabi waffe, njagala okwebaza n'okubuuzaako n'owoosinzirira okubanga kimunange otufolowinga emboozi yaffe ng'ofolowinga obujulizi waffe. Yatuvudde nno wawanvu muwe tutuuse, twebaza Mukama ku ekisa kyatutaddeko. Twagala omwebaza olwa Brenda gye yamujja, waali wawanvu ate era nga newamutwala manyi nti wanene. We just want to thank God for that, kubanga ye yekka asobola okusumulula omuntu n'amugja mu kibi ate n'amuwa omwoyo yalumiriza ekibi n'amutuusa ku ddaala omuntu lyasobola omulabirako neyeesiima era n'abeera musanyufu n'amwagala. N'olunaku olwaleero n'agamba nti tugenda obujulizi buno buva kumu ng'ali akatogo, tetujja sookera wansi, tugenda kuva kumukumu mpaka ate munnange bwe tunaatuuka ku kinusaawo nnyini mutima gwa Mukama we guli, tusobole okuba nga tusumululwa. Mwebala abatukubira amasimu nga mutwebaza olw'obujulizi Mukama ate munnange bwakoze ku sayidi ya muganda waffe, n'abaagala okubanga mumuwa emirimu. Osobola okunkubira nze ennamba yange ngiteekayo, ensonga lwaki siteekayo nnamba temuli beesigwa, mujja mutawaanya omukyala. So abo oba omwagala yitamu nze, ate ng'oli genuinely nga njagala muwa mirimu, nze njagala kukola kino, she's a makeups, oba mbyogedde bulungi simanyi naye nga kyekyo emirimu gyakola. So you can call me, ate munnange muweereza wa Mukama kyo nkimanyi, ate era nga ye mukyala atekwatirwa Katonda nsonyi kubanga amujulira. Munzikirize ne mu kiseera kino oba mu ssaawa eno yennyini tukyuse kamera tugitunuze gyali tweyongereyo, tugenda okuwummula ate nga munnange bagamba nti yajjanga omukyala amanyi nti bannange mutunge kye yasanga mu paakingi yo. By the way oyita mu paakingi n'ogamba nti balowooza mbu abalokole baavu. Yes, sijja kugamba nti lokoka ofune poloti ofune amayumba ofune simanyi omwami ofune omukyala n'ab'ensi babiina mwanatu ate nga byamaanyi bwebutunuulira nga binene, naye bw'obeera mu Kristo tulokoka ate munnange okuvaako omuntu ow'edda twambazibwa omuntu omupya nesobola okusikira obwakabaka bwa Katonda. Bw'ebanga Bayibuli egamba nti ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama, then bino ebirala byonna nnyongereza mu maaso ga Katonda. Gwe kasita omala okweggyako ekyomuzizo n'oyingira mu maaso ga Katonda ogenda okwesanga nga buli kimu kikola olw'obulungi bwakyo. Kale butereevu tukomyewo ne Brenda, nsanyusa okulabako nate okusanga maama. Weebale kubanga gy'oli, Ekitiibwa kya Mukama. weebale kunywerera mu Kristo. Kisa waliwo eyankubidde nno nga n'olulimi talutegeerera. Someone told me bannange try to mix the language. Obujulizi bwa Luganda buli wooteekamu Oluzungu weesanga. Anyway, omwoyo ayigiriza ennimi ajja bayigiriza basobole okuba nga nabo bakwatibwako. Tugenda okuwummula episode yaffe ey'omwenda gye tuliko mu kiseera kino. Bw'oba ogoberedde bulungi obujulizi bwaffe omuntu asobola obupiikinga, naye episodes zonna okuva ku esooka mpaka ku y'omwenda right now gyeziri. So oze mutundwe osanze abantu ssebo amamotoka bagayina, batunula bulungi, bambala bulungi, ogamba nti kati mwami gwe neetaaga mu kaseera kano oyisaamu drive ku lwokubiri. eyo drive nagyeyisangamu kuba bwe natuukako mu paakingi ndaba emmotoka gyeziri, eŋŋamba wano nze Brenda waabwe olaba mbadde mu nsi nga mbafuna, ate wano ewali abajjudde omwoyo okitegeera enyingirawo ntandika okweyisa, nze nga mmanyi sigenda lumala bbanga ddene nga sifunye eki. nalo nava ku luggya lwa Yesu mwana wa Katonda. Kati nga neerabidde sinnaba kusumululwa naye nga ndi ku pressure yakufuna mwami, eneetega ng'enjogera ya bulijjo, nyambala obugoye bwange nga neeyisa, nga wonna making sure nti mbaayo kenkwasa. Kaakati mu bintu ebyo bye nakolanga era saabulirirwa. Mukwetega wafuna ategulula? Nafunanga ategulula. Nafunayo mukwano gwange, ndowooza yajjanga mukwano gwange nti ate nze nga ndowooza birala. Nenjagala nnyo omuntu oyo nga mpakke afaayo
nempulira ng'omutima gumwagala ofaako obufi. Kati nembeera nga making sure nti buli lwakubiri nyina okujja, buli lwakuna nyina okujja. Wajjanga mu beegayirizi? Najjanga mu beegayirizi. Emisana n'ekiro? Anti ze nnaku ze yasabanga. Kati nange nga ze nyina okusaba. Gayi oli yali mulungi, American Height, six packs, bano betwagalira ddala. Ng'asalawo kwegamba nga nange nyina kugira bugizi. N'ogonda. Ngonde. Kati gayi oyo teyaŋŋambako nti nkwagala naye nga mpisanga mukwano gwe. Naye ng'engeri gyampisaamu nze ndaba nga akola kinga njagala obanga atya buti. Kati at that time nali ntera okujjamu ne ssente nga ngenda okusuubula kuba nali nkola cosmetics namanyi ogenda mu tawuni osuubula ebizigo enviri z'abakyala ebyo. Kati namanyi okujjamu n'akasente oluusi nga nzeyo nga ne miliyoni 2 nga nyina okugjako ekimu eky'ekkumi. Akasente kaali kakyalimu? Kakyali kakyalimu akatonotono nga neewoleera ndya ku looni nenfuna nenteeka mu dduuka. Kati nga manyi ozijjayo nga nnyingi nzijeko ekimu eky'ekkumi era nga nzijjayo kulaga ono sigino bw'aba talina tafaayo nze nnyinamu. Namuwanga buwi sigino kati nga manyi ozitunulira bw'ati naye sente zikwate bulungi ki enze nga muwa sigino abeere mugumu tatya nti oba neetaaga ssente ajje ng'amazeeko. Kaakati nga mbikola ebyo naye nga Gayi talina kyayogera. Naye nga siina na namba ye just mukwano gwange. Neezira eyo ewaka nga mmanyi okudda ewaka mbuliri nenkaaba naye mbuuza nga nkaabira ki Ragayi. Nakubuuza ki ekikaabi? Nga nkaaba Ragayi lwaki tayogera. Kwegamba naawe watandika okukola ng'obuntu obulaga nti yogera. Naye nga tayogera ali ku friendship. Nentuuka ekisaane nga kale singa oba nfuna ku nnamba ye nengisavinga nengenda ku WhatsApp nenfuna profile pic nembeerangako ku nemusabira. Wava mu kusabira bali aveeyo owange namanya nti kiri si kyange ono ye wange. Kati ozze ku ono. Kati nempulira bino bye batugamba nti wofuna omwami obuuzaani obuuza ku Mukama. Bannaye nagenda nembuuza Mukama ng'osobola obuuza leero n'otakuddamu wabula wayitawo ennaku nga 3 n'ofuna ekirooto nga kiri gundi kikonfaminga nga mayindi ogyerabidde gwe weesookayo dda nga kikonfaminga bulungi nnyo nenguma nyamba Mukama ebirooto bino Brenda byanjawulo. Waliwo ebirooto ebya mayindi nga gwe ekintu wasoose n'okirowooza actually nga wakyembracinga dda mu bulamu okitambuliramu. Trust me ne bw'onaagenda n'obuuza Mukama ne weebaka endowooza yegenda kuddamu. Wabaawo n'ekintu nga olina ky'osabira kye weebuuza Mukama naye nga tokitaddeeko nnyo focus. Katonda n'ayogera nga yakonfaminga. Wabaawo n'ebirooto bya sitaani naye n'ayogera n'akusuula mu katego. Kati sitaani ye yayogera nze ku ludda lwange gwe yali ndowooza kati nga nfuna ebirooto nga biraga yooyo bannange ng'omwana tuwaaba tazze mu kyaki ngenda kufuluma ntambula eŋŋende. Yateranga okujja n'ayosaamu atagenda kujja nze natuuse dda simulaba weziwera ssaawa nga ziizo nga tagenda kujja nendaba nga obudde bwajja buweddeko nanfuluma kyaki nga ngenda. Agendayo yali teyali yakujja kwegayirira yali yakujja kulaba ku Gayi kufuna mwami negayirire ku lw'abalala Mukama mpa omwami oyo. Kati nenegayiriranga nenegayirira bino bye bagamba mbu musabire abaami nga musabira n'omutima gwange gwala nga sisabira musajja mulala yenna na nyina essala gye nsaba Mukama muzibula akamwayogere Mukama amuteeka ebigambo Mukama mugjeemu okutya kwonna nga ze essaala zensaba. Nenayongerera ddala osabira Gayi oyo kati tuba tuli awo nga tufunayo awo kube tutuula nabo ayina emikolo. Ati mukubanga ayina emikolo nga tugira ku mikolo egyo nga tujjako ennamba z'essimu nga tweyama nga nange neeyama. Kati nga bwe twamala okweyama
nga tuteeka ku gundi nga batujjako enamba zaffe nga tuteeka mu WhatsApp group. Nze nagambye akange bulijjo kye nasabira kye nayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Nengenda mu WhatsApp group erinnya lye nali ndimanyi ne nnoonya erinnya ne mmugwako. Naye ne nsanga ka DP. Omwana yateekayo akafaananyi. Mulabi. Ntunuuliranga akafaananyi buli kaseera nkakolako bwe nti ne nkakiisingako. Nga kimbeera mu kifuba nga mpulira siyinza abeerawo waatali kati nga ku kifaananyi ekyo kwe nteeka omutima n'ebirowoozo. Bwe nafunanga ekifaananyi nga nkikwatako bwe babeera mu kusabira abasajja nze nga nsabira owange ne nva nga mu kwefaako nga nze sikyesabira sikyasabira ku baana bange naye nga nsabira musajja. Ne neeyongera osabira Gayi naye nga Gayi tayogera. Ne mpulira nga nkooye. Nga nsaba omwami talina kyakyukako nga mpulira mwagala ebirowoozo byonna biri ku ye. Kakati ne tweyongera obeera mu maaso naye ogenda mu maaso naye nga ye alaga mukwano gwange nga tasalawo. Kakati one day nga Daddy ategeka ekisiibo eky'ennakwana nga tugenda mu kisiibo ky'ennakwana nga ngamba kakati kino ekisibo ky'ennakwana nyina okuva mu mwana gano ng'omwami akoze eki ng'omwami ayogedde ng'ayatudde. Ne nsiiba ennakwana ne ngamba nina okugamalako ne ngatwaliriza nga nsaba Mukama leka omwami ayogere leka omuzibula emimwa ayogere leka omwogeze. Ne nnwana olutalo ne nsaba ne nkuba buli muzimu gwonna ne ngamba Mukama mu nnakwana gano nvaamu nambaga omwami wuuno waali naye tannayogera njagala ayogera tukole emikolo. Akati nenfuna ne mukwano gwange yanneegattako ne tusaba naye nga tusaba essaala emu naye ayina owuwe naye owuwe tayogera. Ye owuwe yaŋŋamba yalina ku kyeyo mu kuba ku kyeyo ng'alaba TV. Kati mu kulaba TV nga kuliko Gayi oyo. Gayi kati Gayi yamulabanga kuba yateranga okubeerawo katuuti ati ng'amulabira awo waggulu. Kati Mukama n'amugamba genda emutumbi osange Gayi oyo ng'ava ku kyeyo ng'asazaamu contract ng'akomawo mbu Mukama amugambye ajja asange Gayi we. Jjukira asanze Gayi tamumanyi talina kyagenda amugamba nti Mukama yaŋŋambye kino wadde ensonga yonna. Kati naye n'akomawo bwe twesanga ne twegatta nga tulina okusabira abasajja baffe. Nanga nze Mukama yamumpa Mukama yaŋŋamba va ku kyeyo genda emutundu osange omwami wo mugenda kukola na mikolo. N'avaayo n'ajja ne twegatta ne tusaba nga tukwata emikono tubasika emitima endowooza tubajjayo yonna gye baba basibira. Twasabira abasajja ne tusaba ne tutuuka ekiseera nze ne ntuuka nga mpulira nga akooye. N'aŋŋamba tusabe Brenda toggwamu maanyi bano abasajja Mukama yabatuwa tulina okulwana okulaba nga tubeddiza baffe tubaggyeko bonna bonna ababaliko. Ne tweyongera ogenda mu maaso n'okusaba nga tusabira abaami abo ne tubasabiranga obutakoowa. Kakati mu kisibo ekyo eky'ennakwana twawangayo amaanyi nga tusaba. Mpulira ennakwana ago ne gatuuka nga ganaatera okuggwako. Bwe gaba ganaatera okuggwako olw'okunajjukira nzija ku kyaki okwegayirira ekiro nga gaggwako ku Lwomukaaga. Kakati nzija mu kwegayirira tutuula ne Gayi tusaba twegayirira mba ndi awo nga saaviisi enaatera okuggwa. Ng'akawala kajja kamuhaginga mu kumuhaginga kati waliwo yayitawo n'akakona ne kagwa mu kifuba kye bw'ati. Netunula bwe nti nekona ku Gayi nga takyampulira ne muyita erinnya nga takyaddamu. Ngamba bannange nfudde. Nzenna ne mpulira nga sikyategeera obulamu ne mpulira nga bugenda ne mpita Gayi nga takyanziramu. Muyita musiibule mugambe nti njogera ŋŋenda nga takyanziramu ne mpulira nga ŋŋenda kufa. Nensooka ne ntula wansi ne ngamba oba bw'anaamala oli anajja n'anaayogerako nange. Bannange yagaana. Neefuluma ekkanisa nga neebwalabwala. Naki ekikwebwaza bwazo? Anti nga mpulira ndabye Gayi n'akawala ate engeri gye kamusanyukidde kamuwadde haaga. Ne mpulira nga nfa. Ne ngamba bannange. Ne mpulira ennaku ng'ennuma. Kati ne ngamba oba
gayona ayagala ba portables engeri gyendi omunene neŋŋamba kali kabadde ka portable neŋŋamba mukama nyamba nsala omubiri ye yali munene obanga tono kati gwotuuse ku ddala lyakusaba neŋŋamba oba mukama asala omubiri nentuuka bwe navaayo natuukira mu parking mu parking mu motoka ezo ennyingi navaayo nga tebanayatula kisa nentuula wansi mu ttaka okutuula wansi mu ttaka nga sikyassa omukambaka mubake mpulira sikyategeera mpulira pressure zigenda kunkuba lwakuba nti gaya agenze n'omuwala nempulira nga nzirika nempulira bwobanga tebannaba kugamba omuntu kiruma okutuuka kwekyomuntu babadde batambudde nekyanga owulira oyagala kufa nempulira nga nzisasisa nempulira nga ennyindo zitandise okwatika okuleeta omusaayi nempulira nga obulamu buggwawo nenkaaba amaziga neŋŋamba mukama omwami ono bw'aba si wange mutwale oleete omwami wange nkooye okulumwa bwenti nkooye okubeera mu bino kati mba ndi awo munnange ng'ajja oli bwe tubadde tusabiranga naye alina owuwe gw'asabira eyamujja ku kyeyo naŋŋamba okaabira ki ensirika ne mugamba nkabira mwana wange omusajja gwe yatwala naŋŋamba olimba tekisoboka omwana wo omusajja yamutwala tamukuwa okabira bankabira kumbe gwe okimanyi naŋŋamba olimba tekisoboka kati bwe namala ne mugamba amazima naŋŋala naggamba oyo omusajja siwe oli mukwaka bwasi nemugamba wanji maama naŋŋamba oli mukwaka bwasi omusajja mwesonyiwe mukama ajja kuwa owuwo tolaba nze owange yamumpa yanzija nakukyeyo naŋŋamba genda omusange bw'oli awo oli mukwaka bwasi Brenda mwesonyiwe mukama agenda kuwa omusajja owuwo mandamu okukwatagana n'oyo agamba gwayaka nasirika neŋŋuma ng'akyogedde neŋŋenda munda nenneebaka bwe nagenda nenneebaka saasaba kuba n'agasaba nali siina agaweddemu agamba bugambi mukama ayogereko nange mukama teyayogera wabula nenzuukuka nennaaba nenziramu nenneebaka nendoota ekirooto nga ndi mu parking wennyini we nabadde nkaabira amaziga nga nyina emmotoka gye ndiko n'oyo munnange omusajja najja n'aŋŋamba Brenda ofaaki nemmotoka eno emmotoka siiyo jangu nankwata ku mukono jangu nkutwala ewali emmotoka yo nakwata nze nantwala ewali emmotoka kati emmotoka eri nga nnungi nga njeru nga ndaba eno gye mbadde nkaabira terina weegatta n'eri eno nga nfu nnyo terina pulaani nenva mu kirooto bwe nakivaamu nentula nenga mukama ayagala kumpa ku mmotoka kati bwe nayogera waliwo eyaliwo naŋŋamba mukama nno yandiba abadde tategeeza emmotoka ekiikirira bingi eitha ng'olina omusajja gw'olemeddeko mwana yakuba point nga tali wuwo nga si wuwo nga gamba omuleke akuwa owuwo bwe yakuba point odi yali takimanyiiko nakyendimu kyennwana bwe yayogera ekyo saddamu kubuuza kintu kirala kyonna nakitegeera nti mukama akoze eki ayogedde aŋŋaanye n'owulira okulwana kw'amaaso mpulira sisobola kubeerawo nga situdde wali kumpi na gaayi mukama yaganye neŋŋamba kati nkoze ntya nenfuna gwe nkigambako naŋŋala kati kyokola toddamu kutuula wali gye buvudde bonna tutambulangako na mikwano gy'omirenzi nga just friends nabeeranga n'abansi ate era nga n'abansi tubeera in touch nnyo lwakuba nti nalinga sibeewa naye nga batuuka ekiseera ne bakwagala nga bakwagalira ddala kati neŋŋamba n'ono yandiba kyakolaki ajja tuuka njagale akwagalire ddala kati nentuuka ekiseera nga banga atoddamu tuula waali nga mpulira tekisoboka nina okutuula waali nga mpulira nyina okuyaayaana bannange nensikirizibwa neŋŋamba mukama leka okinzijemu kati nga manyi otuula awo naye neŋŋamba oba sitaani yeyayogera kuba buli we natuulanga naye ng'alina keya gyakuwa oli fayini nkuleetere ku mazzi onyweko ng'alina keya gyakola jjukira nava mu bufumbo eri bonna nga neetaaga keya neetaaga omusajja afaayo
omusajja ayimirirawo ku lwa mukyala we kati ono byali mu kukola abaana abo bakola ebintu ebyo babasikiriza batusikiriza yenna ng'ayambala omusajja yeekuba obwo every smart ng'alina engeri gy'ayambala ne ng'aba nayoyo wange yalina ku kirevu ate oyogedde ako abaana bagamba abasajja bambula akalevu si basajja baagala nnyo abalina ebyo omwana yalina ekirevu kya kati nga manyi okuddawo nenkuba obufaananyi n'akasaze nga nange nja kiyisangamu ku ngalo bwenti baaba byonna nga nkuba obufaananyi ne nga mukama mumpe buwigga osirike okuba obufaananyi n'obwoza n'oteeka mu aluba nnyo n'amaanyi kaakati nga mukama amuŋŋaana nga ntuuka ekiseera nga ŋŋuma naye nina bwe natuuliranga naye engeri gy'afayo ne ntuuka nenga oba lulisaani yeyayogera ayogera ogwokubiri anti bayibuli egamba ayogera ogwokubiri bannange nenziramu ddala nenfuna ekirooto ekirala era nga bamuŋŋaana baŋŋamba oyo si musajjawo olina omusajja w'amagenda go nzikakkana nenva ku gaayi okuva ku gaayi nentunuulira Katonda kati mu kutunuulira Katonda omutunuulira naye tosobola kuvaamu kwaka kw'amaaso nga buli bw'oyingira ekkanisa newabaawo gw'olaba ogamba obayooyo toddamu kutereera buli kaseera oba omutunulako bw'oti tonoonya ku bugalo olaba ezo empeta nazinoonyanga ng'alina empeta situnulayo wabula kasita oli omulaba nga talina mpeta ogamba alabika yooyo mukama nseetingidde ati ng'otunula n'owulira ng'ogamba obayoono naye nno baana bangi babikola atuuka mu kkanisa oba n'alaba omulenzi ayitawo n'agamba yandibanga yooyo n'atunuulira oli yandibanga yooyo kati nga bw'ogambye awo ne kijja ne mubeera ba friends awo ye aba yatandise dda ne waba tebamwogedde kasita kamutanda omusajja n'awasa osanga n'ekkanisa agiddusiya ddala bwe kiri aba agenda kugivaamu bubi kaakati nentunuuliranga abasajja abo nga mpulira mbeegomba ne ngamba obayoono ogenda olaba takuliiko saaviisi eyo neggwa n'oyingira ey'okubiri neera nga takuliiko nodda ku mulala olunaku lwa nodda ku mulala nembeera bwentyo nentuka ekiseera ogenda kufuuka musuubuzi ne batusomesa omuzimu ogw'obwensi omuzimu ogw'okwaka ne ngamba bulijjo njaka bwasi n'agamba osobola obeerawo nga toyenda nga metabox tokyagikwatako naye nga munda oyenda ne ngamba kitegeeza bulijjo kyenkola ne batusomesa engeri y'okusabamu n'okulwana olutalo nensabanga nga bwe nwana olutalo nkyejjako nkyekutulako bannange naye ng'ekintu tekigenda kati mu kubeera awo mba ndi awo nga waliwo kaggayi akajja nga kasajja kampi nkasinga n'obuwanvu nga kaŋŋamba mukama yaŋŋambye yeggwe mukyala wange bifo ng'oyo tannajja waliwo eyasooka naye najja n'aŋŋamba musaba kwogerako naawe neŋŋamba waayo engeri gye ndisinga osanga alina eyamutumye nga ndaba ye tayinza kwetuukira nga yajje kusanga nze ng'alina kuba ng'alina yamutumye azzeewo abeereko oba akolanga buloka we nalowooza najja mpita nsaba kwogerako naawe nga nsaba enamba y'essimu nga tujja kwogera ku ssimu nga ngimuwa gayinga n'okuwunyaawunya yenna engoye tazikyusa abeera bwatyo bwatyo kati nga bwakuba essimu ng'alyoka ŋŋamba mbadde nyina byenjagala onsabireko mukama yandaze nga yeggwe asobola okikutula kakati nsaba onsabireko mubuuza biki mbu bya mirimu bwanti eyo mu paliyamenti emirimu gyange gikyankalana nnyo kati nga nsaba onsabireko mu state house awo naddala nnyo bantabulatabula nnyo nsabirako naye nga bw'otunuulira ayogera state house parliament nga kwokumya ne ŋŋambo nalabika mugi wa ddalo ng'olaba omufere w'ekibuga nnyo kati nga nsirika naŋŋamba n'ekirala kya bufumbo
ate naawe oli singo kaakati ndaba twandikigasse kusingo munne netukimaliriza lumu n'ebyobufumbo ne tubikwasaganya kuba naawe oli singo. Mu kusabira obufumbo walinamu okwesosolako walimu nti ono mwagala ono simwagala ekyo nakirina ddala naye mu kuba nakyo nakirinanga nga saagala musajja afaanana bubi nga saagala musajja mwavu nga mpulira sibyagala kakati nga gaayo yagenda ayogera nga ŋŋamba ate n'ekirala ky'oba omanya gwe Mukama yakundaga dda wano 281 nakulaba 221 wali wano nali siriiwo ye bwe yaŋŋamba 221 wajja wali otuula naawe nga wootuula Mukama naŋŋamba ye gwe mukyala wange ng'abyogera byonna nga nsirika era naŋŋamba okuva n'olwaleero kimanye ye gwe mukyala gundi nga nteekako erinnya lye ery'ekika mpulira agamba naye ebisajja ebyokola ebimanyiira nensirika nempulira obusungu ne mujja ku ssimu naye nga gwolowooza singa yali mu kikula ky'oyagala yandibaddemu olumanyiira walabamu empale ennyimpi yali taliimu wabula empale ennyimpi nenfaanana gy'afaananamu n'enjogera gy'ayogeramu yeyamugoba gamba Katonda w'abalokole bw'aba ddala gy'ali tasobola kumpa musajja afaanana bw'ati ng'alaawo mugaalaate olaba nentuula ne mugamba okola mulimu ki mundyowa myoyo konza okulyowa myoyo byebiki bwanti ngenda nembuulira abazzi b'emisango enjiri nembuulira abo abakola ebibi enjiri ne balokoka gwe mulimu gwenkola nemubuuza gwe mulimu ogukulisa yena kati ndi mu restaurant ndya mbona omusajja alabika mulalu nemuteeka mu blacklist asasooka muteeka mu blacklist nga ddamu akuba nga yeeyogeza mugamba ssebo sirina budde bunze mpulira bubi ngenda kwebaka n'agamba luwulire nno bwe lwekoza enamba yagifuna ati nsi yagimuwa mu kujja okwogera nange andowooza agenda kukola kibulooka kati nga mukwata mu bulookinga oyo nga muta ono omumpi nga ajja short guy ngamba Mukama yaŋŋambye gwe mukyala wange era n'abantu bampadde ebirooto kaakati yegwe ensonga ŋansirika kati nga bagenda basomesa bino abakyala abagaana abaami Mukama byaba abawadde nti Mukama bw'amala n'akuvaamu osobola okubeera singa ebbanga lye lyonna ng'ogaanye Mukama omwami gwakuwadde eryetooloola abaali mu layini basooke bonna bakuweeyo naawe olyoka okomewo nenkiwuliriza neŋŋamba kaakati kano ka short guy kambala bubi kambala ebigatte bitategeerekeka engoye neŋŋamba bw'aba Mukama yayogedde nti yeye kijja kwerongoseza akantu kange nkola okwagala kwa Katonda kijja kwerongoseza akakiwamba akantu kange nkola okwagala kwa Katonda mpulira nanaye nga mbeerawo nga mpulira sikaagala naye nga ko kafaayo kakola keya kalongoosa buli kimu kafaayo ensawo kazikwata kwegamba eŋŋamba owaayo osanga Mukama akoze ekyo aleese nga gaaya nnemerako naye nze nga simulootangako kirooto n'ekimu yagamba aloota n'abalala bamuwa engolooza byonna biyita mu birooto nze nga sinyega confirmation zonna ziyita mu birooto anti nga ngamba list Mukama yandibaddeko enjogera endala yonna gy'ayogera yaye n'atandika nga okugenda ng'aleeta apa aleeta ice cream alaga afaayo tayina naye afaayo muzagayo yali akola mulimu ki ng'atunda ngatto n'afumba ne caayi wano kumutunda atunda engatto agenda n'atambuza engatto emisana ekiro n'afumba caayi musajja muyinja bw'omanyi abangi abaengatto afumba caayi ekiro abantu banyweka caayi emisana n'atambuza engatto nga ŋŋamba tofaayo mami bwe tunaagenda mu bufumbo bwaffe ojja kgenda ng'okole nze nkole emirimu ewaka naye nga mu kutunula ng'alaba anaakusobola ye ng'awulira nsobola era ng'awulira amalako ati nga ŋŋamba ebyo mbutofaayo n'empale nja kuzooza omusajja atuuka ku kigambo ekyo ati nga ntuula nga ŋŋamba omusajja ayoza empale aba musajja nga Mukama nedda neemerawo mu kwemulugunya kati banaaba nendaba nga kiri too much batandise n'okumpa ebirooto neŋŋamba omanyi osanga Mukama aleese omuntu ono ddala ng'asazeewo
nga tugenda ku lusozi okusabako. Gwe nani? Naye bwe twagendanga ku lusozi nze omuntu eyali yamanyiira abakozi kati nga kumpi namufuula mukozi wange. Bwemba ngenda okufuka amperekera akwate ensawo tugende kutoya abeera awo amale okufuka njimuwa agikwate tukomewo ne tugenda ku lusozi nga bwentyo bwe mukola. Nadde manyiraavu akwolekerako ekintu tekikugwerako ekyo. Nga ne bwemba ngenda okwebakamu alina otuula wankuumi paka bwenzuukuka. Bwemba njagala ate bwenzuukuka bwe nti nina okusanga yagenze dda eri okungulira caayi n'amuleeta n'ebyokulya. Byonna yabikolanga. Kati ndaba nga yeetowazza nnyo. Ngamba owaayi osanga Mukama ayogeddeko olwo bwe twava ku lusozi ngenda mu kibuga. Ngamba engeri gy'afaanana nswaza. Ngenda ne mugulira ku ngoye. Ne mugulira engoye n'enzireeta n'asanyuka n'abeera simaati. Kati ne mugamba n'emirimu egyo gy'okola kankuweeyo kasente ogyongeremu obeere ng'ofuna kasente akawera amwongerayo kasente ng'atandika okukola. Kati mba ndi awo neemulugunya tuddayo ku lusozi nga ngamba Mukama naye Mukama n'olyoka ompa omusajja omumpi. Nze sikusabangako musajja mumpi, sikusabangako musajja mwavu. Nga naye awulira awo nga mbyogera naye awulira. Nga neebaka yeebakanga okumpi ng'alina okunkuuma. Zituuka ssaawa 9 gwa kiro ng'ebigambo biri bye nayogedde bikomawo mu matu gange nga mpulira ninga era nze ali mu byogera. Kati omusajja kyava ngamba nze sikuwangako mpozi nga yeggwe eyeewa. Nensituka ne nnoonya omuntu bwenkya ngambye naabula takuwangako tampangako kyenneemulugunyako mpozi nga gwe eyeewa. Nensituka ne ngamba eki nenkigamba omusajja yangamba oyo sitaani yayogera. Naye nga golowooza singa mwakontinuinga keya gye yali akuwa kuguma ng'ogenze mutoyi yasuubiza okwoza empale n'amala akuwasanga ebyo byonna asobola okubikola ng'omusajja ewa nali nja mukuba emiggo kuba natuuka ekiseera nga mufuulanga kaana kato nga ndaba nsobola n'omukuba empi era nga bw'annyiza afukamira ne wansi kuba nali sinnasumulwa mu busungu. Abasajja bwanyiza afukamira ne wansi n'agwa wansi n'etonda nga bwenkambuwala bwe nti akyuka n'antunula eri yenna n'atya nga ne bwengalula oluyadduka 10. Kati nentuuka ekiseera tukyali awo naye ye ng'alemezzeko. Mukama bwe yampa ekirooto ekyo nga Gaaya ayogera ebyo ati nga mubuuza gwe birooto ki by'oloota. Ng'alyoka ngamba naloota nga tuli mu kwegatta. Naye ekyo bakisomesaako ne bagamba nti just mulabe yabazze naye oba osobola omukuba mugenda mufumbule mukyalawo. Nsirika nga mugamba bwe nti dadi wano bulijjo atusomesa n'agamba oloota ekirooto nga mwegatta n'omuntu gw'owulira mbu gw'oyagala manya ebyo tebibaayo. Nga nsirika nga ddamu ampa ekirooto ekirala nti naloose nga tuli wano tuyimiridde wansi ku nsi. Eggulu ne lyebikula ne wavaayo omukyala n'omwami ne batuuka wansi we tuli nga tuyimiridde nze naawe. Bwe baatuuse wansi we tuli ne bayita omusajja ne bamugamba vaayo. Bwe yavuddeeyo bwe yatuuse bamukutte bamukwata omukono gwe ne bagukwasa gwe nga kiraga bamukutte bamuwadde nze ye tebankutte kumuwa ye. Ne mugamba ekyo ekirooto obadde okiraba kyeraga bwerazi kibankutte bampadde musajja mulala so si ggwe. N'angamba mbu oyo sitaani tegedde egyo mirimanyi olina abasajja bangi abakwagala kaakati oyo sitaani yagolokose. Yakubulira ekirooto ekyo ye kennyini eyakimbuulira alabanga sitaani abaawula. Nensirika naye nze ekirooto nakitegeera nensirika ne mugamba nedda ssebo ekyo kibadde kyeraga bwerazi. Kati nange mba ndi awo nga nfuna ekirooto ku ye nga ndi waka wange nga njoza ngoye najja naŋŋamba muganda wagenda ddi konze obadde omwagaza atya nti nze njagala agende
nze nkwate ku meter box ati munnaba kugattibwa. Kati bwe naloota ekirooto ekyo ne ntegeera nti bino byonna ndi kuki ndikubeerera nengezaako okweggyako omuntu ng'agaanye ne mwegobangako ng'agaanye nanneesibako lwatuuka ne ŋŋamba oba ayagala oba tayagala nze mmutadde nensirika nonguma akasente ak'ekikazi kagende bwe katyo nina ne kennamu wange eyamuwola naye ng'ayagaana okukazza nenguma ne ŋŋamba owaaye kati kantunuulire mukama agenda leeta omusajja owange tukyali mu lugendo lwa kufuna mwami nensaba nensiiba ne ŋŋamba mukama ompadde omwami owaaye kati mu kusaba okwo ne ngenda nga nfunanga deliverance kubanga obwenzi bwe nakolanga ebintu bye nakolanga nga bingi ebirina okunvaako mukama alyoka akola okwagala kwakola omulimu gwe ng'amaze okunnongoosa nenyongeranga okusaba nensiibanga nembeerangawo kati nga mpulira abaana bawa obujulizi abaana babalabye abaana bafumbiddwa ngamba mukama awo omutima gusigala gutya nga gukuba olusanga balanga bagole nenyimirirawo nga kulwabagole neŋŋamba mukama wande nensiga ensigo nembeerawo nensaba nensiiba neŋŋamba mukama kinkolere banaye neneyongera okusaba neneyongera okusiiba mba ndi awo nga wajja omulala oyo yeyajja ngesente weeziri ate eziwera nga muwanvu sinamumpi ng'agamba yazze anjagala mu kumubuuza emirimu gy'akola nga tasalawo alaga akolera gavumenti sente azirina kati ekyatusobera kyali eki nga nsooka ŋŋamba oyo omuntu gwe yayogeranga ne mugamba agenda omugambe kati tugenda kola tutya omugamba ebintu bye nakolanga kati oli kye yakolanga amuweereza message ng'amugamba the lady was a prostitute ne mugamba okoze kyaki ekyo nga kinene kigamba omusajja nensirika neninda feedback kayina agamba I didn't care as long as is mulokole ngamba ono mukama ddala yamumpadde tafaayo kasitoba mulokole mulokole nensirika mba ndi awo nga gaaya agamba ye ayagala kumpasa addeyo mu America gye bamuwadde transfer akole emirimu andekere eno bizinensi yaddeyo mu America nga ŋŋamba ebintu ebyo kati nga ntuula awo mbirowoozaamu tweyongera olindirira tugumiikiriza ogenda okuzuula ng'omukyala alina omwami mu America omwami alina omukyala mu America ate n'abafumbo bampeta ayagala kuddamu kola mpeta yakubiri yali azze ng'ayagala kuwasa neno Uganda bw'abeera eno abeere n'oweeno bw'agenda eri abeere n'oweeri neŋŋamba ekyo nakyo nkiwonye neyongera okusaba nensaba mukama nemulindirira naye nga ŋŋamba mukama luliba olwo nange owange alijja banaye neneyongera okusaba mukama nemulindirira naye mu kweyongera osaba mukama ebisoomoozo bibaddengawo olaba gw'obadde naye n'afumbirwa n'avaawo ab'emikwano abawala nga bamutambula oluusi otunuulira ono bwemukyalengera n'avaawo n'ogenda n'obeerako ne metroni naye nga gwe tonnabakolaki kulaba kufumbirwa nembeerawo nensaba mukama nakati nsaasaba mukama nkyalingirira mukama waguma omutima nindirira mukama kyemmanyi owange gyali eyantondera era kati sikyalina kwakamunze sikyalinamu ki wabula nindiridde mukama Brenda waguma omutima ne bwajja kati osobola okugamba nti mukama angezesa kyonna kyongezesa angezesa era n'oyitawo angezesa n'empirawo kubanga ne haji gwe nabagamba haji naye yakomawo naye nakomawo nti ayagala kunzisaayo mu bufumbo ekyo nakyo nemmanya nti ekitangala tekyegatta nakizikiza sisobola kudda mu bufumbo buli alina kuwummula nindirire mukama aleete omusajja avudde mu kwagala gwe
engumiikiriza Mukama oluvannyuma lw'okulaba obujulizi bw'ozengoowa bubbi bw'omuliisizza byonna yabiraba era yabiwulira naye n'aguma byonna yabiraba era yabiwulira testi eyo Mukama agikubuusizza neŋŋamba ekijja kijje siddayo era n'omwana wange yakola ki yamuva besides bufumbo kubanga bo bayibuli egamba si kirungi omwana w'omuntu okubeera yekka era mu byonna Mukama Katonda bye yatunda yatuuka n'alabanga omwana w'omuntu yeetaaga omulala manyi nti olubirizi lwo gye luli Mukama alukolamu omulimu gwe nga bw'amaze okugukolamu osanga naye abadde alina byakyakutte nti waamukuleetera mangu asobola okuzza muki mu nsi oba mu bintu ate ebigenda okukyankalanya obwakabaka bwa Katonda naawe so manyi nti akola ki amuleeta kuba ebigezo bibaddewo bingi kuba wano mu kumulindirira natuusa ekiseera ne banziba ebintu byonna nensigalawo nga siina kintu kyonna bizinesi bazibbye ewaka babbyeyo buli kimu bakibbye buli lugoye buli ngatto buli kiki twayogerako n'okiŋŋamba ne bakwera buli kimu nentuuka nga siina kintu kyonna naye ng'abasajja be naleka mu nsi bakuba essimu ng'akulaga asobola obeerako naawe ekiro kimu n'oddamu n'ofuna ki sente n'oddawo n'okola byoyagala bye babbye neŋŋamba sigenda kudda mabega nembeerawo nga siina mulimu siina ngoye siina kinyina kwetetenkanya mu buli kimu nga womanyi bakubbye omulimu gwonna n'ogwokubiri gw'obadde olina nagwo ne bagubba oba kyalaga nti omulaba agolokose buli kimu n'engoye nga siina wadde olugoye kuba babba byonna ebyewaka nensigalawo bayinza olowooza alimba waliwo osobola okugoberera episodes zaffe ezimu ogenda kwesanga nga Brenda however nti tubukutula oyinza obutakimanya naye mulimu episodes zolaba nti Mami Dawson yakyusa naye nga Brenda takoze takyusizza yes yajja n'aŋŋambako bamwera ne bamulekeramu Bible na notebook ebyo nno Mukama yakuyamba kati mukunziba okwo nasigaza engoye kubanga nali nyina engoye ze nateeka ewa mukwano gwe ze nakolerangamu gundi wano era ze engoye ze nasakyo baa nakyusanga engoye ebbiri ezo basizivaamu kati nentuuka ekiseera nempulira nga nsobeddwa nempulira nga nkooye naye nesikoma okwo ne lwe banziba neŋŋamba nyina okugenda okuweera Mukama obujulizi kanyambale ekiriwo ŋŋende wadde siina wakuswa wadde siina ki kaŋŋende njulire Mukama ajja kukola ebikulu n'ebinene nensigala ewa Mukama nembeerawo abazadde nabo testimony ne bagiwulira nabo ne bagolokoka neŋŋamba Mukama kyonna kye kiri sigenda kusazaamu ketonye sidda mabega nengumiikiriza Mukama nembeerawo mba ndi awo waliwo omukyala eyampeereza message ku ssimu era bano abawuliriza obujulizi bwange nagamba Brenda obujulizi bwo bwankola bulungi mbadde njagala kuwa ku Easter olyeko nina embeera gye nayitamu awo yali nnene nnyo okuŋŋamba Easter nendowooza oba nampaayo 5 abooluganda nembeerawo neŋŋamba waaye kanyende ndaba omukyala kyanakola kyanaambeka Easter mba ndi awo ng'omukyala ampeereza ssente yampeereza ssente ezipangisa ennyumba ezigula ku bugoye zensasula nemmalayo ne fiizi w'omwana nawulira nga mpunze nawulira nga mpunze Brenda street wagivaako street nagivaako nafuna ssente eziddayo ezipangisa ennyumba ezigula engoye ezikola ki era nga bumwekwese omuntu nakuwa obujulizi gwamanyi kye bayita okweyanika gwe n'oyigira ku ye abamu bavuma n'okuvuma sibyogera kisiriwala naye bayibuli etugaana okukwatirwa Mukama Katonda ensonyi julira erinnya lya Mukama wajjakuyisizza so bwowulira nga okwatiddwako bamubba nabimanye naye actually n'olunaku lwe bamubba yaŋŋamba
madde sisobola kugaana kujja kuwa bujulizi kubanga nakisalawo n'emyoyo gya bakafaani wengifuna kangifune naye ngenda kujja nkoleki njulire Katonda era olunaku olwo lwennyini yajja ne tubuwa ne tweyongerayo. So bizinensi kati biyimiridde bitya? Bizinensi tewali era sikola mbeerawo nenzija nenoonya Mukama nengenda nemuweereza nemuweera obujulizi nengendanga ku crusade naye kyemmanyi n'omulimu eyakola bino n'omulimu ajja guleeta kuba nali awo nga sirina kiddako naye Katonda ono takubirayo yali awo n'akozesa omuntu we oli tayamanyako nti oba banziba oba ki oba ki wabula yawulira kimulubiriza nti kwata ssente ezo ozwe Brenda n'akwata ssente n'azimpa neŋŋamba kati kantunuulire Mukama mu buli mbeera wonna wali okunnyamba era wali okunsumulula. Brenda ayina abaana babiri basoma kati weepangisiza naye bizinensi yeetannaba. Bizinensi tewali bizinensi tewali ate nnyina okuweerera omwana omu nzaamuweerera oyo omwana omuwala nina okulwana okulaba nti asoma nti abeerawo atya tiwegamba tunuulira Mukama tukkiriza Mukama Katonda eyakubuusizza ebigezo byonna by'obadde ojjanga oyitamu bali okudda naye n'ogamba nti nywedde sijja kudda mu nsi Mukama agenda kuggula ekkubo. Nagambye if you want to reach out to Brenda I will not share her contact. Just come direct to me. I always post my number. It's also on WhatsApp. You can contact me using WhatsApp or call direct if you want to reach out to her. She's a parent, she's having children and they have to study, so she's renting. Currently there is no business, but we believe in Christ to do anything as long as we are still in Christ. Just reach out to me. Nze nja kuba mukutuusaako mu buli mbeera yonna yonna naye nga Mukama gy'amuyisizza yonna yonna otegeddeyo yonna yonna owuliddeyo. Kagambo ki koolina ku muntu akyali mu nsi afuuwa emmindi eyeetunda byonna byonna by'oyiseemu life gye walimu ng'okyali mu nsi ne life gy'olimu right now ng'oli mu Kristo Yesu kagambo ki koyinza okusulayo omwana ow'obuwala alowooza nti mu kwetunda mwe muli obulamu mu kufuuwa emmindi mwe muli obulamu mu kwagala basajja b'abandi mwagenda okujja ebirungi ebyensi byampewo bifuumuuka ne biggwawo byampewo bifuumuuka ne biggwawo kuba byonna nabikola nze siina kintu kye nnejjusa nti kino saakikola byonna nabitambulamu mbonsi n'embiraba emmindi nagifuuwa teyannyamba era n'okubeerwa tekuli mu ssente tekuli mu basajja nakitegeera nti okubeerwa kuli mu Yesu. Bw'owummulira mu Katonda ayina engeri gy'akuyamba n'akusumulamu ebyo byonna by'obalowooza nti tosobola kuvaamu. Enjaga eyo tuginywa naye eyongera kutwonoona, emmindi tuzifuuwa naye zongera kutwonoona kutuza mabega kutusiranya busiranya ne bino ebyokwagala abasajja b'abeene. Nze nalaba obuzibu bungi mu kwagala omusajja atali wange, nalaba obuzibu bunene. Era naawe abadde akikola temuli kalungi konna era totulaawo n'osuubira nti mulimu okufuna emirembe temuli mirembe wadde ekintu kyonna era buli kyokola manya nti kigenda kutuuka ekiseera kikubijjire era wandisaze busazi magezi nodda eri Mukama kyenyinza okugamba. Tweyanziza nnyo Brenda. That makes the end of our testimony. Twebaza Mukama eya kutuwa because I know the platform ebadde breast abaana obujulizi babulabye because bali mu 10 plus. Actually the demand is too much. Ekaseera bangamba komyawo Brenda episode endala eriwa kama amukoze bulungi mu kigambo ky'omwoyo amusumuludde newankubadde nti embeera tennaba kutereera naye at least she's contented. So Mukama akutuweera omukisa. Weeyongere okulaba tukyaleeta bangi nnyo. Mukama baakoze obulungi, Mukama baasumuludde. Twasalawo page eno oba platform eno ebuulire enjiri okuyita mu bujulizi, okuyita mu preachings, okuyita mu kintu kyonna kasita kiba nga kibuulira kigambo kya Katonda. Njagala okwagala nnyo
n'okwebaza ennyo okufollowinga Good Girl Nutrition Mamdi YouTube channel. Webale kwongera kufollowinga ate munnange naye bw'obanga gy'oli Mukama ng'akoze obulungi osobola okuntuukirira ne twogerezeganya nze nja kuba nkuwa omwaganya ate naawe okwongera okujulira Katonda n'okumuweereza. Shalom.